olwo ndi kuongereza ku programs eda government enene nga PDM ng'emyoga nze nga ndi kuongerezaako. Okay. Ekindi twalese ekyuma ekikola emigaati gya bofolo nga tugikola mu Mbooli. Tilwakuba nti twenda ino tuliye emigaati gya bofolo gy'Embooli. Aye nga tuli kwenda omukazi ono omusaadha ono mwedere alimye Emboolidde adite mu kiibo atwale ku kyuma ekyo afuneyo omutwalo aje agulire omwana ebitabo, agulire omwana obulezi, agulire omwana uniform. Kitegeeza nga ndifuna akatale ak'Embooli. Abantu babaire baidanga mu byalo eyo okugula Embooli. Yaiduza ekutiya yamala yataku omutwe ogusinga ekutiya yabisa mu kutiya ati yabisa mu kutiya omutwe nga gusinga ekutiya yena. Aye kino ekyuma kijja kuba nga kigula Embooli mu kiro. Kitegeeza bw'ojja n'ekiro endala bakuwa akasente akavaamu agula omuunu akajamu. So ekyo kyona kikulu. Ekindi ekyuma kino kyatandise kitandise okola. Era nga tuli kwogerera abantu bajja kulya migaati gya bofolo egiva mu Mbooli. N'olwaizo ni leero omuntu wajjayo buti kiri mu kitundu ki? Kiri mu kyalo ekyetebwa Nawandala, mu muluko gwa Bugongo, mu Ingomolira Nawandala luno ku lwekaliro ate kiri kunjira ku luguudo lwe n'olugyekaliro. Okay. Nga ovire Nawandala maduuka olija Namusisi ali awo ebeta n'amawere. Yes. Awo nali ekyuma ekyo. Ekyuma ekyo kinene kijja kugula Embooli tiimu Nawandala monka tiimu Kigulu yonka ni district edetoloire. Mbooli kika ki kyebalingirire? Tuboleza kwebuuza. Tulingirire Embooli Kipaapaali. Lwaki Kipaapaali? Kipaapaali efundekeire mu ekiriisa. Ekitegeeza omugaati guno gwida kubanga ti mugaati bugaati aye nga mulimu n'ekiriisa. Kida kuyamba abaana bana abafuna kwashako. Kitegeeza omuntu bwalya omugaati ogwo oba mwana oba muntu mukulu afuna ekiriisa okusingako. Ate titulikoma kwekyo. Mu kisaana ekirala ekyo galiwo programs edidye mu Kigulu North. Nga dona diyamba kuta sente muki mondyange y'omuntu kinoomu. Nga galiwo program etebwa SDP yazimba ekyuma ekindi Nawandala ekindi Nambaale. Galiwo ekindi ekirina mu Ngaalwe. Ngebe byaki? Byaduuma. Ate tuli kutaawo neiterekerya tractor mechanization center. Alajja okubanga abantu we batoola tractor bajja balimisa. Ate iterekero lino lijja kuba lya Busoga yona. Mulirita ayenga liri mu kifo ekyetebwa mu Ngaalwe town council. Nga liriko ku government ekyendesa okusaka. Okay. Ayo okusaka ku lw'enkulakulana oba okusaka ku lw'okulwanisa obwavu. Ego n'omulamwa. Tracted lirapanga abantu badeyambisa okujja okola emirimu gyabwe ejja kinoomu mu Busoga yona nga baditolaawo. Edo litandika li? Edo twamaze okusayininga endagaano ey'okuzimba eiterekero eryo. Era okutandika n'omwezi ogwa January omulimu ogw'okuzimba okusookera ala. Gavumenti eyagati yaweebwa eitaka eka 20 nga town council ana mu Ngaalwe neyajja. So omwezi gwa January town council ana mu Ngaalwe erijja kugemya okuwaayo officially okuwaayo mu butongole eitaka lino eri gavumenti
ya hagati olwo government etandike okuzimba ekintu okusinziira ku program yeso eiteekero lino eryatwakira lijja kuwa omwezi ogw'omukaaga kitegeeza 25 kinaaba kiweere okuzimba phase esooka edda kuba eweire era ebyuma bidda kuba bitandise okubaamu tuli targetinga nti seasoni ey'omwezi ogw'omusanvu ogw'omunaana ogw'omwenda ey'omwaka 2025 enajja okutuuka ng'eiterekero eryo litandise okukola ki okuyamba abantu aye nga bwe yenkubye ekigere ekisooka ekidda okuba mu mwezi ogwo aye nga tusuubira nti edda kubayo n'ekindi so kikyendigezaako okoba nga MP ngezizaako okola ebintu bingi eriyo n'ebindi kuba bwe nali ndija mu bantu okubasaba akalulu baliyo n'ebintu ebibaluma n'amandala bankoba nti buli lwe bafiirwa bafuna obuzibu baza bityamu baza tenti so babinsaba dodi wema ntandise okubireeta nge tuli kwogerera oti buli muluko ogwa mu Kigulu North mulimu ebityamu ebiyamba omuntu abuliddo aba afuna ekizibu oba bw'aba alina amasano buli muluka ate olina emiruka emeka ndina emiruka 25 aine eri emiruka eminene nga Nabitende Banada nga Bugongo eje eminene najawire mu ebiketezo nga Nabitende Banada nawire mu ebiketezo bisatu ekitegeeza ebitulu mwentaire ebityamu biswikamu 25 kuberi emiruka eminene jina kutuyiremu era buli nataire ebityamu ndija taawo wema dijatuukali mwezi guno kunkomero yagu Desemba eno mu wiki enesemba yeno odakuba mukudisansanya ndakuba mukusansanya abantu babenga bafuna ebizibu oba masanu bali ne basobola okujja naddala omuntu omwedere atasobola kupanyisa dija kuba mu buvunaanyizibwa bwani abantu bene abatyamye so ibo jabagemya bene bekolemu akakiiko bali already balina akakiiko kubanga ebityamye nabigemisa bukiiko okay n'ekindi nagula ambulance kuba banka tulina obuzibu kutulwaza okutoola abantu mu byalo okubatwala mu malwaliro ag'enjawulo so nagula ambulance ibiri nayita mu constituency omu dirimu eyindi esinzira na Mungalwe okay eyindi esinzira na Wandala dagabaganyamu aine na Mungalwe esokujja mu kifungo nayo nesokujja mu kitundu kyankyona ekindi bankoba nti weewaawo nga tuli kwenda kujja kukola obulimi obw'omutindo aye ife embago eno akasimu kano katuyamba era natandika okugaba embago olwokuba nenda ntuuke buli ku muntu nze mwene ninze njigaba okay so njabwe nkuba olukiiko wadibagemya natandikira na Wandala mu muluka gwa Bugongo najja mu gundi bagweta na Wangayiza najja mu gundi bagweta Kiwani ejo najimala okay ndija mu Namusisi ndija mu Kyenda Bawala na Wandala benge eweira nje mu igombole lindi amagombolo ina meka ndina 5 ndini na Wandala ndini Nabitende ndini Kidago ndini Nambale ndini na Mungalwe so njaga maza gona chiche nigezako okoba ngezizaku okukola emiri enkulankulana egaita abantu abangi aina agezaku n'okuyamba abantu sekinomu naddala okubatula mu bwavu
Eriyo n'ebindi byentateekwa kwogera na kumpewo kuba omuntu afuna ekizibu n'omwirukirira tikyetaaga kutakuuma akwati musaza alikunangira aye ekyo kyona kibaawo kuba tuli Bafirika bw'owulira amaziga ewa muliranwawo olumuka misinde wajja wairukirira